ku Sunday service ejja kubeera emu ejja kubeera kuva ssaawa 4 mpaka ssaawa 7 mujje nange tukwasize wamu ennaku zino enkulu ku lunaku lwa Christmas abantu batera okulya banange buli omu alya kino olina alya kiri ale tutera okukyala nogamba kandye kano kandye kali bwe tumaliriza ne tubeera n'ekintu kye bayita allergy oba olubuto ne lukucyankalanako oba n'ofuna ebirogologo oba ne weetakula oba n'okola kikwegala nogamba bannange oba kino kye nalidde bannange oba kivudde ku ki bino allergy bivudde ku ki actually ebiseera ebimu tuba tuwayiriza ne bye tulidde naye nga si bye tulidde anyway olunaku lwaleero wali omusawo gwe tukyaza omusawo notera omukyaza n'atugamba ebigambo by'amagezi era namunoonyeza ne mujjayo gyali mu busy schedule ye ne mugamba munnange tugenda munaku nkulu jangu munnange osobole okugunjula eggwanga abantu babeere ng'obategeeza allergy zino ziva ku ki tukole tutya okuzewala naddala mu zino ennaku enkulu nga si mulala ye musawo waffe Ssenjobe Patrick. Good morning, Sebo. Yes. Good morning. Onsonyiwe munnaye okunoonyanonyanga. Ekituufu mbadde nange naakakomawo kubanga bwe mba nkomyewo naddala nina emirimu mingi nnyo gye mba ngezaako okugattagatta n'okwasaganya okusobola okulaba nti ebintu bitambula bulungi naye nga mbeera nnyo mu kunoonyereza naddala ku bantu abalwawo kale mwenna abalaba Delta TV mukama waffe Top TV mukama waffe yeebazibwe nnyo mujje bali gyonna gye mutuusaako engalo okuva ate ku mulundi guli gwe naliko wano ku Top TV nkakasa mubadde mumubuuza Juli naye tayanguyirwa nnyo kunfuna naye kati bwanfuna nenzija nambuulira biki bye muba mumutegeezezza ate nenzija tusobole okubyaŋŋanga n'okubiteesaako tulabire ddala nga tusobola okubaako kye tusobola okugatta ku ggwanga lino. Alright, musawo agenda kubeera nga tusomesa naye nawe ofuna essimu eyo gitegeke ogenda mumukubira essimu obeere ng'omubuuza ku kino ekirwadde ku kiri ajja kubeera nga akuddamu. Musawo allergy zino first of all allergy kyeki oba waliwo n'ebintu ebi bye tulowooza nti allergy nga si allergy. Okay, ngenda kukiddamu mpozi nga bw'obategeeza nze Ssenjobe Patrick nina obukugu bunene nnyo mu birwadde ebyenjawulo naye okusingira ddala amagumba g'abantu agamenyese emigongo egibaluma ebintu ng'ebyo nina vast experience mu bintu ebyo kakati okudda ku allergy kitegeeza nti singa ekintu kyonna kikoona ku mubiri oba singa kiyingira mu mubiri nga ekintu ekyo omubiri ne gukisoma nti kya bulabe gulina okuteekawo obubonero obukulaga nti kidemu kya bulabe omanyi edda ng'ebyuma bino ebisinga tebinnajja twabanga ne ze tuyita superficial signs oba superficial evidence nti omuntu osobola okumutunuulira enviiri n'omanya nti omwana ono ayina obwosi walaba ne mu kusooka abantu ababeeranga seropositive HIV positive watunuuliranga skinny ye n'otunuulira olususu lwe naye omuntu ono engeri gy'afaananyemu bongere just extra diagnosis tukonfamingire eddala naye obubonero bwalaze bwonna bufaanana ng'obulabira ku wabweru n'omanya n'omukyalo ow'olubuto era wamutunuuliranga butunuulizi n'omanya nti mwana muwala oteekwa okuba nga oli lubuto olw'obubonero obwo kakati ezo superficial signs nkulu nnyo kakati omubiri guziteekawo continuously kubanga kiri mu nature omubiri okukola ekintu bwe kityo so kyova olaba nti abantu baffe ababeera bafunye oluusi allergies ezo zisobola okuba nga ziri mild nga bw'olaba awo kakati eyo eri mild naye ate waliwo n'ezibeera severe allergic reaction otadde ekintu mu mubiri gwo omubiri ne gureactinga bubi nnyo ne guleeta oluusi ebirogologo bye tuyita hives biyinza okuba ebitono oba aganene naye ate gamala ne gavaawo okusinziira ku kumanya kw'omuntu ate nno bba abazungu zibayisa bubi nnyo okusinga oluusi ne ku baddugavu emibiri gyabwe gireactinga bulala olwa concentration owa carbon kakati mu lufutifuti tukiyita anaphylaxis severe allergic reaction when a substance enters your body that the body is more reactive to ofuna anaphylaxis eyo kakati substance eyo oyinza ogiyingiza munda mubiri ng'ossa bussa oyinza okugiyingiza ng'eyita mu nnyindo ekintu kiyinza okukoona ku lususu katugeze ogenze mu mazzi okuwuga era kyova olaba swimming pools ezo tugendayo ne tupima concentration ya chlorine gwe baba bakozesezza
gwe baba bayiyemu oyina okebera obeera ne pH waliwo ne testers endala n'okebera nti concentration ya chlorine eriki kubanga omuntu ayinza okugendayo n'amukoona ku lususu n'areactinga bulala kakati allergic reactions zizino olw'okuba nti ebintu bingi nnyo ebizireta si kintu kimu abantu baba balina okwegenza kubanga ebiseera ebisinga abantu abasinga balina ebintu bye bali reactive to nga tamanyi ntegeera ntya okitegeera omaze kufuna exposure yakyo sikyangu nnyo ogamba nti ndi allergic ku kino nogamba ye amazzi gasiiwa gatyo gasobola okusiiwa olw'eddagala lye bakozesa okugatreatinga kakati olaba nabana abantu oluusi ababeera okumpi n'ennyanja olw'okuba ennyanja abantu abamu kati katugeze kuyinza okubeerako greenhouses nga balima ebimuli chemical ezimu zitambula nezigenda mu nnyanja kati omuntu bw'ajja okuwuga awo chemical eyo neyingira asobola okufuna reaction eyo naddala abantu b'ekibuga bw'agenda mu kyalo kati abasinga abamu bagenze mu kyalo naye bakomawo bonna ebirogologo biki nga ne bagamba amazzi g'omu kyalo simanyi tegatumanyira sikini yaffe oluusi ate nga gaba galuzi nga malungi waliwo kakati nga bw'olaba ebizigo abakyala bye bakozesa okweyerusa oyo omuntu olwedde aba alina allergic reaction eyo naye nga takimanyanga naye ekintu kyakozesa kimuyamba okumukumira mu mbeera eyo kubanga allergic reactions bwe ziba zize tuyinawo ebintu bye tukozesa okuzicontrolling oba okuziwa first aid nga intermine creams ezo za kisawo naye njagala nnyo concentratinga ku side ya habo omuntu ali wansi eri akitegeere bulungi kubanga njagala nnyo okubreaking ebintu to their lowest denomination kinyangwira nnyo nti bwe mbanga ekintu nkimementudde okutuuka ku kasa akasembayo omuntu kimwanguyira nnyo nti bw'anaabeera mu kyalo eri wansi oba mbalala oba mu byalo eyo oba ali kabaala eyo wansi oba kisolo anaafuna atya obuyambi ng'afunye allergic reaction kuba kakati nga bw'oŋŋambye ebintu bibiri olina obyawula wawo kye tuyita food poisoning kyefaananyirizaamu allergic reaction naye ate ekyo kirala kyekiri kyotandise nakyo nti abantu mu Christmas tugenda mu Christmas bagenda kulya ebintu ebyenjawulo biki kati abamu bafuna obutwa bw'emmere singa oddira ebintu n'obigattika katugeze olidde ovakkedo n'oliirako ebijanjaalo n'oteekako ebyennyanja n'oteekako ebintu ebirala ng'abantu bwe bagenda obbirya kakati ebyo bwe bigenda mu lubuto nakunnyonnyola nti olubuto ssogolero kakati ebyo bisobola okukola obutwa obw'enjawulo era nabo bubanga allergic reaction naye presenting oluusi mu ngeri ndala omuntu asobola obutafuna birogologo naye osobola omusanga enkeera nga yenna awulubadde n'omubuuza ani yakuyisizaamu empi nagamba munnange emmere ye yampisizza bweti era abantu balina nnyo okwegendeza naddala mu kaseera kano ke tugendamu kubanga emmere kye kimu ku bintu ebireetedde Afirika obuzibu obusungu buno bwonna bw'olaba ku bantu singa bagenda ne bakola critical analysis obusungu bw'olaba mu bantu 75% buva ku byakulya anti abantu babirya ne batafuluma omuntu atafuluma atagenda mu toilet asunguwala mangu nnyo naye saagala abantu balaba TV mwami we ayinza okuba asunguwala mangu wa mukyala we namusawo atugambya genda ofulume kisoboka nakyo munaye n'omujjukiza muneesa ogendeko emmanju bonna oddo ojja kuba oteredde balina amajaani ge balina okunywa nga bwe walaba ku mulundi guli bwe nalindagirira abantu ebintu ebyenjawulo abantu balina okwegenza ate kati abantu kye bandibadde basinga okushopinga zandibadde envandiirwa kubanga ezo ze zigenda obbataasa ezo ze zigenda obbataasa omanyi lwaki ebintu ebyo byolaba ebyo ebyakiragala nakati bugga jobyo ebyo bikola ng'olweyo mu lubuto doodo era y'ensonga lwaki abantu bedda baali tebasobola kulya mmere nga tekuliiko nveezo kyekiziisa envendiirwa kubanga omuntu bw'anaalya biri ebibeera byagala okusikatira oba okuwagamira munda mu byenda bye envendiirwa nga zibijjamu tomanyi zo tezibeera digested tezibeera absorbed nga bw'olaba ebintu bino ebirala zisigala n'amaanyi gaazo gali aga fiber y'ensonga lwaki tebyetaaga kubigiisa nnyo obifumbako katono obiseruuzaako buseruuza kati omubiri bwe guba gunyiga ebintu biri by'olidde okubijjamu amazzi kubanga jjukira nakubulira nti digestion is simply the extraction of liquid from whatever you eat kati baba extracting a liquid mu biri bye walidde
bino tebabyabsolvinga completely bisigala bikyali bigumu kati biyambako okola nga broom okujjamu era omuntu alya greens ennyingi abeerako kasimayiro buli kadde ne bwoba omubuuzabuuza ati musawo wasuza otya akuddamu aseka omanya enti alya nnyo greens alya nnyo greens mukama katonda greens omujjulo zitulisanga kakati abantu bazijjumbire naye njagala ate okubalagirira era controlling allergic reactions zino ze bagenda okufuna mu kusookera ddala abantu ebinyonyi byonna bye bagenda okuliisa abantu ku Christmas babikubye eddagala lingi okukola ku speed kati eddagala lyonna lyolaba lye bakuba abantu libeerako kye tuyita MSDS material safety data sheet actually Canada tukiyita safety data sheet ekubuulira obuzito bw'obutwa omuntu bw'aba akozesezza ku kinyonyi ng'ekyo ng'akijjanjaba kakati abantu baffe bonna abagenda okulya enkoko ezitali ziri gye bajja oba mu Arua ezo ezikulira ku gundi ze tuyita free range batreatinga obutwa mangu juli bw'onooba otegekera balo ebintu ebya Christmas enkoko gy'ogenda okufumba funayo eryanda olisuulemu ntokose nalyo olifumbiramu omanyi kyerikola chemicals ziri zonna ze baakuba enkoko ono carbon gw'oba otaddemu aba agenda obutwa buli kubusaabulula ekyo kijja kuyamba nnyo abantu baffe eryanda lyonna lyenfunye amanda gano nga g'olina ewuwo mufumbira agafumba emmere ku nsawo y'amanda jeko eryanda limu olisuule mu sefuliya mulimu enva nga tezisobola kufuuka za bulaaka toyoola lusennyente ku luyi wamu funa bufunyi eryanda eblock eryekutta awamu olisuule mu nva ne mu nnyama abantu kye baba bakola kubanga ente zino ezisinga bazireese nga bazibonereza ogisanga ne kulole ng'ekaaba amaziga esukuma adrenaline mungi nnyo kyekiri kye nagambye obusungu era erizinga obutwa mu nnyama yaayo era eri ebulaaya baba bagenda ozisala zibanga ezigenda okukyala eyita mu slottering chamber ng'ekunnumba bukunnumbi egenda okutuuka eri ng'omutwe teguliiko naye ezaawano bagisibye omukira ku loole ne bagisiba amayembe nekulukusa n'amaziga obusungu bwonna n'ebikolimo kiba kisoga n'ebisolo betubiriko naye kakati abantu kye baba bakola badayirutinga obutwa obwo osuulamu eryanda ate ne munnakati olw'okuba abantu bamulimye ku speed ne bugga ate lwakuba abantu baffe tebabimanyi naye bw'oba oli ebintu ebyo nga test buds zikyali nnungi owuliramu buli lw'oli ebintu ebyo ng'obiwulira biringa ebiwunyamu omusulo gw'embuzi oba biringa ebirimu omusulo manya ebikola ebyo bibadde bikyaliko eddagala buli lwe bikyusa test naye ebiseera ebisinga bitera nnyo okuwunyanga omusulo kakati suulangamu eryanda munnakati omwo mu biseera naddala bino ebya Christmas naye tokoma Christmas yokka n'ennaku ezisigadde ekyo kiyamba okuziyiza zino allergic reactions zonna kakati abantu baffe batera nnyo bagamba nti bw'oba olidde amagi bw'oba onywedde amata enkoko bazikuba eddagala eddagala eryo bakugamba nti bw'oba omaze okukuba enkoko eyo eddagala mala ennaku 14 ng'amagi togalya mbulirayo munnayuganda wano ayinza okuyiwa trays ez'amagi ng'alina enkoko 10 kakati bw'oba okozesa nnyo ebintu ebyo kyokola amazzi g'ofumba aga caayi yoola olusennyente luyiwe mu binika fumbiramu kaboni oyo wa makulu nnyo okusaabulula obutwa obukuli mu mubiri nfumba amagi nkwate olusennyente njiwe mu mazzi bw'oba omaze okulya amagiigo kyayinga gwe wandibadde onywa mufumbiremu amanda oyoolayo olusennyente lw'amanda n'oluyiwa mu binika n'ofumba nenfumba nga kyayi nenywa olusennyente luli lukola nga amajaani ebintu bino bikulu nnyo abantu balina obiyiga bisaabululo obutwa amanda by the way gasaabula obutwa ku speed era n'abantu abanagenda mu Christmas oba obwana bukyadde ewuwo obwamulirwana obwabaganda bo gwe kasitowulira nga olubuto lwekyangamu abantu beekuumise nnyo amazzi agalimu amanda nti omuntu kasitagamba nti olubuto lundi bubi muweeyo ekikopo ky'amazzi gali ge wafumbiddemu amanda eki akinywe bw'afuna embiro abantu beekuumise nnyo ebikajjo naddala ebyaggoowa singa olaba nti omuntu olubuto lumutabuseeko ekiro kwata ekikajjo okimusimbe muwe ekikajjo agaaye tekirwawo
Julio olina obujulizi okuva luli abantu bangi balina obujulizi ebintu byenzijandagirira wana biri simple biri nnyo ku grassroot level nti abantu bibanguyira ekitu ekikulyawo ekikuwetoolodde olusenyente lwolaba ddagala otyo manyi bingi nnyo abantu bye bayinza oggula naye ebyo bibali kumpi kubanga oli ajja kukubira ku ssaawa 10 ogw'ekiro oba 8 musawo nfa nkoze ntya kati tubabuuliriddewo abantu bogamba Chako nagamba n'empekeza Chako tezisiba busibi lubuto kati gwe ngamba nywe amanda ate gansumulula olubuto actually ekizireetera okusiba olubuto ziri empeke zibaamu starch starch is a binder anti kakati oyo ate ye taliimu oyo talina starch yenjawulo eriwo naye substitute eri nayo nnungi bw'oba nga toyina gano. Okay, esimu yayo ku screen mukwano 0702700908 musawo wali munaye kuba ku simu oberengo omubuuza ajja kubeeranga akuddamu buterevu nnyo nyene ddala. Waliwo ne yawanise message bannange basobola okubuuza ekibuuzo kyonna ku bulwadde bwonna ne bwe zitaba allergy ne tubaddamu kakati era abantu ababeera bafunye zero reactions edda abantu bafunanga ebirogologo nga bamusiiga amenvu potassium oyo naye kakati omuntu abafunye ebirogologo ofuna bufunyi manda luli olusenyente lw'amanda kyobalaba abantu kye balina okukola olusekula n'olukumunta bulungi n'oluteeka mu sefuliya n'olusiika dry roasting nalya bw'omala oddusiika luteeke mu kikebe. Wanje sebo kale bambi naye jo baleko sebo njogerako nani Lusinzidewa iye mkwano ku Top TV ku oli sebo olina omusawo ndina omusawo yesebo Villa TV yo Villa TV ayitemu bwangu ne bane betaaga okubuuza. Okay, bolaba nga nkukute Villa TV omukwano tusobole okwogerezeganya. Hello. Musawo, jeba liko nyo. Kale bambi nawe jeba liko. Kale ono jebuli akubise sambya kino. Iye. Imbuso okubate waliyo okusanyalala ogenda mu ddwaliro ne bakukebera ng'obulwadde. Naye ng'owulira ng'embulira ndi bubi omukujja kunuma embewu mu mawugwe muno omutwe kunuma naye bangibera omukujja tekulimu. Bakebera nga tewali kikuluma. Nga tewali ekintu. Naye nga gw'owulira bubi. Buli wamu nga waluma ennyembo gwa mukali era n'esaawa eno wenjigeza. Okay. Njagala omusawo anyambe anyere. Okay, agenda kubanga akuddamu buli wamu wamuluma bamukebera tebalaba kirwadde. Hello. Hello. Wanji. Musawo. Esebo oli ku Top TV. Ono Martin ebuvuma. Esebo Martin. Ono Martin ebuvuma. Ye Ben sebo. Mbadde mbuuza ku musawo oyo. Awakaana kange kaganiddemu amaba mu mutwe nga mputeyo kajjanjaba buli kimu. Naye kabalwa omutwe mbadde mbuuza ku musawo magezi ki? Kayina amabwa mutwe. Omutwe gaaganiramu. Mwana myaka nga 8. Okay, ajja kuba akuddamu. Hello. 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 Wanje sebo. Yabo musawo muwulidde mulaze. Esebo tunjogerako nani Lusinzidewa. Ogane mwami tatu ekyoyo bira nankuwadde. Etatu enankuwadde. Nankuwadde bira. Nina obuzibu bwa ulcers. Esebo. Saagala kulya bulungi oluusi. Nempuliza olubuto nga lunuma. Kati mbadde nsaba ku buyambi musawo nyiza kukakayita. Okay, ajja kubanga akuddamu. Top TV, hello. Hello. Wanje. Kale mkwano yongera ku ddoboozi. Kale nnyabo nawe gyebaleko njogerako nane Lusinzidewa. Ye. Wali wagendako wa? Nabamukolo buto. Oyogera mpola mukwano.
Nadamu nefuna obuto bw'anesha ava kutisa damu kufuna lubuto. Wafuna ku lubuto ne luvaamu? Noddamu n'ofuna olulala? Nadamu kufuna olulala. Towaddamu kufuna olulala paka kati? Olina family gy'okozesa? Nina family na gy'enkozesa. Okay, agenda kuba akuddamu. Hello? 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 Wangi sebo? Mami Juli gyebaliko nnyabo. Kale taata naawe gye baliko njogerako na Nero Sinziriwa. Ayogerako ne kazibu Francis nsinzidde n'akuwadde. Ye Francis mukwano. Kakati ebyembuuza omusawo. Nina obulwadde bw'asima era nkozesa inhera oluusi nkozesa Ventolin. Naye waliwo yangamba nti nkozesa eggali gy'omubisi olunsi omubisi gw'eggalyo ayinza kunkola atya. Wakozesa eggali gy'omubisi mbateeza amawuggwe. Ekibuzo kyembadde mbuuza kale mukwano tweyanzige abe batulabire. Hello? Hello? Wanji? Hello? Okay. Hello? Wanji nyabo? Gyebaleko nnyabo. Kale mukwano njogerako na Nero Sinziriwa. Oyo njogerako ne Mary. Mbadde nsaba kubuuza. Mbadde nsaba kwogerako n'oyo dokita. Awulira mukwano. Dokita oyo abadde alina ky'onyonnyola. Abadde anyonnyola ku kintu ky'amanda ng'ebigona bikutte abaana. Okay, agenda kimalayo. Njaga tannaba kukimalayo mbadde nsaba atunnyonnyola akimalirize. Okay, agenda kimaliriza. Kale neyanza nnyo nnyabo. Okay, Mary. Hello? Tukome ku oyo. Hello? Hello? Wanji? Ese wali ku Top TV njogerako na Nero Sinziriwa. Etato wekyotera. Esebo. Abe wekyotera taata tuwulira gwe eddakiika emu. Mbadde kubuuza dokita nti nziira nnyo kale buli kumakya owulira. Esebo tuwulira. Nti nziira nnyo kale buli kumakya nkusiba obuyiniramu n'alusa simanyi oba njagala Okay, tweyanziza agenda kubeera nga akuddamu. Kaddemu abo. Nokwabo. Okay. Agyeko. Banaye mutusonyiwe amasimu mangi wano naye katukome kwabo nsobole okuddamu olwakadde kuba kimpisa bubi obutaddamu bantu bibuuzo bibabuuziza ate ng'ebirala kumpi topic namba zeetaaga nzire wano nzisomeseeko abantu basobole okuba nti bazitegeera bulungi naye eyasoose yagambye omubiri gwonna gumuluma buli wamu naye yagenda bamukebedde tebalina kyebalaba kakati njagala okutegeeza nti obulwadde obusinga okusumbuwa abantu wano ate obumu tebasobola bulaba kati oyo ekimusumbuwa kyetaaga omuntu nga ddala mukugu naye nga yasoma ebintu bya mirundi ebiri yasoma conventional medicine mu university oba awantu awala wonna naye n'ayongerako kye tuyita the African biomineral cell balance yeetaaga bwetaaza obujjanyi bwe tuyita intracellular chelation kubanga mucus kye kimusumbuwa kati eminyiro egyo giddidde gizibye obutafaali kati tasobola kufuna oxygen amala reaction ebeera pain era oyinza n'okwesanga oluusi azimbazimba omubiri kati sebo kyojja okukola kyoba otandika nakyo gwe baakebera nga tebalaba bulwadde mucus katusooke tumumelting beera ng'otandika n'okulya kamulali kubanga kamulali agenda kuyamba okusalaasala eminyira naye ndowooza ajja kuddamu akkubire Juli neetaaga ebintu ebirala bimunyonyola nga ankubidde tuli one on one nemunyongera okumunyonyera naye nga eyo ye first aid gye nsobola okutandika okusooka okumuwa kati ate buli lwawulira pain ddira kamulali munoge naddala buno obutini obuteeke mu box oyiwemu butto babusibire ku mmere obukamule butto ono gw'obojjeemu ogenda kutandika omukozesa buli wowulira pain ng'oggyeko amaaso n'ebitundu byeby'ekyama tayokya okujjako ng'olina ekizibu ekyamaanyi ennyo naye ekyo kigenda muyamba lwenadda wano oba ajja kukubira mu nnaku 3 ajja kuba alina obujulizi bwawa katugende ku muntu omulala ono agambye nti
omwana aina amabwa gaganye oba gagana okuwona gali mutwe yes. Kale ebintu bino bannange kwegambera kyovola ba Africa neina okwetongola mu bujjanjabi bwayo netalindira nnyo basajja beero kati ekisumbuwa omwana ono kintu kyangu omwana wo ssebo mu kusookera ddala sooka omuyambe abeere nga afuluma bulungi genda mu katale gule paapaali muwe paapaali ddamba alirye bwomu asooka afulume bw'anaamala okufuluma ogenda kufuna omuzigo gw'ente guteekemu kaamulali obeere bamusala akawalaata kati osiimulemu kaamulali bwe kitwala wiikisi endala 2 nga tannawona then mba siri mukugu mu bintu ebisinga byenkola omuzigo omuganda agatemu kaamulali oyo awedde bw'anaaba kimulemeredde ajja kujja abifune bye tukoze kubanga tubikola ngate tubisengese bulungi Jowero alinakuwadde agambye alusa ne gaasi bimuluma kakali mukulu Jowero ekimu ku bigenda okuyamba okujjamu ekyo ge gali amanda gendagiridde naye ekyo si kyekyenkomeredde alusa ziwonera mu nnaku 3 bw'obanga osanze omuntu omukugu nga nze Ssenjobe naye tusobola okumuyamba ne tulaba nti alusa ezo ziwonera ddala completely alusa ekizigaana okuwona kiri kimu yemmere abantu gye balya naye alusa zijjanjabibwa ne ziwona naye bwe ziba zimaze okuwona n'olya emmere leero n'ofuna ekikeeto n'olya emmere enkya n'oddamu n'ofuna ekikeeto kye tuyita heartburn kitegeeza acid ayitiridde kubanga gw'otuukira omuwulirira wano nga sphincter mass egguddewo kiba kitegeeza nti ayitiridde obungi kakati mu nnaku 3 ngo olye emmere n'ofuna ekikeeto n'olunaku oluddako n'ofuna ekikeeto olunaku olwokusatu n'ofuna ekikeeto olwokuna oba muyiwa alusa baba bazeemu ate nga bookyezza mu nkovu wali olaba ne Bayibuli egamba nti oddayo okwonna nate akabi akasingawo kalema okutuukako kakati ate oluggowa alusa naye ng'ekyo kisobola okuvaawo ono agambye yavaamu olubuto naye teyaddamu kufuna lubuto lulala wabula tatulambululidde olubuto omwami oli gwe yasooka oddufunamu era ye mwami y'omu gwabadde agezaako okubulufunamu asobola okufuna omwami nga tasobola kumufunisa lubuto teriyo omuntu atazaala naye waliwo ekiba kirina okukolebwa waliwo actually compounds omuntu zanywa ne zimuwa enkizo ey'okusobola okuyamba munne okufuna olubuto ekyokubiri asobola okuba nga yakyusa environment wali luli we yali nga kati yakyusa environment ali wantu walala waliwo embeera gy'obeeramu nga tesobola kukkiriza mubiri gwo kuconceivinga naye ndowooza tujja kujja tubisomeseeko preconception characteristics n'embeera na biki abantu baffe babimanye kisobole okuba nga kibayamba then omulala agambye kati ono kye twetaaga okumanya ku ye omwami y'omu gwakyalina oba ono kati mwami mulala kubanga oba yafuna mulala ayinza okuba nga kizibu ng'oli bwe yamufunyisa olubuto ne luvaamu n'anoba Kazibu Francis agambye ayina asthma bulwadde obuwonera ddala naye tebulina specific cause tebulina nti kino kyekibuleese wabula buba ne kye tuyita triggers katugeze omuntu ayinza okuba ne trigger nga ya pollen omuntu ayinza okuba ne trigger nga ya byoya bya pusi obusolosolo obwo abamu babeera na weather nga ye triggeringa asthma we asthma kitegeeza nti eminyira gizze ne giziba awayita empewo the wind pipe ebe efuna erosion ey'eminyira kati mu kaseera ako oba tomanyi kikyakkola oba ogenda kufa era batera okukozesa inhalers ezo nga gyagambye naye ebyo bya first aid tebiwonya asthma naye ng'ate asthma awonera ddala asobolera ddala okuwona n'avaawo kyajja okusooka okukola atandike n'ebikoola by'amapaapaali ebyekazizza byokka nga si yabikazizza ofuna ebikoola by'amapaapaali ebyo ebikalidde ku muti n'obikolamu powder oba amajaani ago amajaani g'oba onywa ago gajja kutandika ng'entwandikwa okumuyamba naye nga compounds eziwonya asthma weeziri n'awonera ddala bulungi Mary agambye ebiguuna ekyo nakinyonyoddeko wali nti omwana bw'aba ayina ebiguuna kyekiri kyendagiridde oli asoose tisiika amanda ekyomuzigo omuganda n'amabwaga bayinza okugateekako amanda naye nga tuba twagala nnyo guli omuzigo omuganda ogulimu kaamulali kuba gwanguya nnyo okuwonya era ffe bwe tuba tujjanjaba abantu nga mbadde sikozesa makerenda na biki ebyabazungu bino ngatta bintu bya bulijjo
ne bikola miracles oba omuntu byandise ebyamagero ate mu kaseera katono ddala banange ebirungi bigwa byokya mwami Sebayigana ye agenda kubeera nga akola naye nga mukwano abo boyagala engoye ennungi naddala festive season eno genda kuwala ku Command Fashions ku Kikuba Arcade kumpi ne Formata Skills mukyala Dina Jali nnyo ne kansala Jimmy Lubega bajja kuba kuwa engoye ennungi osobola bakubirako ku 0757 234 0757 234 ayagala omusawo osobola okwongera okuba essimu eyabadde ku screen ogenda kubeera nga omufuna akumata kumira mpeera tusinkane nate nca siba bulungi.